wiki naye ewedde bakulisaayo mu Valentine abasobola kugenda mu Valentine mbakulisaayo nnyo bebakyawa abataafuna bimuli abali mu zihati buleke okuva Valentine we yaggwa oli mu kukaaba maziga waliwo bakwano bange muli mu zihati buleke twabagamba tebabaagala nga muwakana story olwaleero nina nnyingi naye kansookere n'eziriwo Mariachi mumufuukidde akayinja mu ngatto mbu yavuma tengetenge neyanza n'amaziga nteerawo mbu Mariachi yavuma tengetenge. But I think that's comedy. Comedy bwatu bwaba. Era comedy bwatu bwabeera. Nalabye abantu muvuma Mariachi. N'abayimbi nga epasi. Mbu Mariachi yakoze bubi. Ennaku zino waliwo ekintu kya sympathy kigenda mu maaso. Abantu mwagadde nnyo sympathy. Leero bw'ovaayo n'okola video ku bakyala nga bagamba mbu olinyiridde eddembe ly'abakyala. Bw'ovaayo n'okola video nga bagamba olinyiridde eddembe ly'abaana. Leero omuntu akuvuma n'omuddamu n'agamba mbu wavumye abaana be gy'oli gwe toli mwana baakupama bupami. Kakatiza ekintu kye saagala ye sympathy wano. Ebyo bw'oba oyagala bya sympathy wano tetubigaba. Abantu bali mu comedy. Comedy bwatyo bwaba. Era biba byakwejerega biba byakusanyuka. This is a comedy store. Kakati gwe lwaki ojja ebintu bya comedy gye bibadde ate nobireeta mu public. Kwa buli omu wali walabira ensi. Bw'aba Mariachi n'ettengetenge babadde mu comedy sibatengetenge. Kwa comedy biba byakwejerega. Cracking jokes. As simple as that. Teri kibeera mu comedy kibeera serious. Mu comedy bajerega amawanga. Mu comedy bajerega abakyala, bajerega abaami, bajerega abayimbi because comedy. And all over the world that's how comedy is. Kakati gwe ojoti ebiri mu comedy ate no bireta mu public. Kwa comedy aina ebitambulirako okubeera comedy. N'abantu mwagadde nnyo sympathy. Wano genda n'owulira omuntu mbusimanya Junior wanjogeddeko ndi single mother. Nze oba olidde eka maaza, oba oli afu maaza, oba oli kota maaza, oba oli hafu kilo maaza nze tebinkwatako. So tewali nsobi Mariachi gye yakoze. Mariachi is a comedian. Kakati yettengetenge akola mulimo ki? Gwe muwoliriza. Era naye ye industry gyalimu yo tengetenge. Kati accountant, banka, engineer. Kati tengetenge yabadde akola ki ku stage ya comedy. Bw'oba toyagala comedy togendayo. Comedy store tewali gwe bakaka. Naye kati ebintu ebibeera mu comedy bireke bisigale nti bya comedy. N'abantu mwagala nnyo sympathy. Yavumya gundi, yavodde. Waliwo kati ekigambo ekiruuzize meaning. Yavodde, yavumye. Nze saagala bintu bya sympathy. Saagala bintu bya sympathy. Abantu bagenze ku beach bali mu zibikini oba kuba ebifaananyi. Bw'omala okubakuba ebifaananyi ng'obireeta mu public. Nga ddeni otandika okugamba obwamalaaya bweyongedde mu Uganda. Abantu abali ku beach era bambala bikini. Naye gwe bw'ojja ebifaananyi by'oku beach
nobireeta mu public. So mariachi abavuma mariachi muli bakyamu. Mariachi omulimo gwe gwa comedy. Ebintu bya comedy all over the world we bibeera bya kusaagirira, zibeera jokes. Comedy olaba mu comedy aizo kufuula topic mariachi. Mariachi wanakola comedy kuba bebe cool. Mariachi akola comedy wano ku bantu. Nete tubitwala serious because it's comedy. Kakati gwe mutenge omwana moto sibanya bamuvodde sibaba mu discriminate. Abayimbi mutujeko olugezigezi. Abayimbi mutujeko olugezigezi. You have a lot you can do. Muve mu mirimo gy'abantu. Boba wasalawo kuyimba ng'oli muyimbi oli eyo ebya comedy bive mu kwato bisobola. Wantu wali muyimbi gwe bayita mu comedy lwampaka. Mwabayomba abayimbi tedina yali abakozeeko comedy. That's comedy. And those are jokes. They crack jokes. They recite riddles. All over the world comedy waba. Ne Trump bamukola mu comedy. Gotwa mu America bakola mu Biden comedy. Ngalinga abuliddwa omuzindaalo. So abantu abamu mwagadde nnyo sympathy. Leero okola programu omunaga nti wavumya abakyala. Junior vumya abakyala. Tomanyi bakyala bye bayitamu. Oli nakuvuma. Namala nagati yewe omuddiza wavumya omwana wange. Wavumya omwana wange. Era omwana wange fete tuli baana. Fe batupa mabupami. Njakulopa mu kooti. Ovumya omwana wange. Naffe tuyina abazadde abasobola okulopa mu makooti. Nze omuntu bw'anvuma. Tombuulira nti oli single mother. Tombuulira by'abaana bo. Nange ndi mwana. Nange I have parents. I'm somebody's kid. So tewekweka mu bintu by'abaana. Saga mwekweka mu bintu by'amawanga. Wena batwaleta nnyo eby'amadiini. Fa abasiraamu. Olumbi obusiraamu. Ninga obusiraamu babulumbiddewa. Era batuvumye. Omanyi kakati ffe tuli basiraamu kyobula batuvuma. Toleeta sympathy wano. Omudalite eby'amawanga atandise olutalo lumulemeredde. People start wars nezibalemerera naleeta eby'amawanga. Fa Abaganda mututulugunyeza. Abaganda tubonyebonye ebyo ebyekisiru si byagala wano. Somaliachi tayina kibi kye yakoze. That's comedy. Mutujeko olugezigezi. Leave people to do their work. Muleka abantu bakole emirimo gyabwe. If you are not comfortable with comedy, don't go there. Do not talk about you. Tenge, siba tenge, siba penge, siba paka. Akola ki? Era ne yirayini gyali mu content providing. Nudes za Nicole zafulumye. Obuseegu bwa Nicole bwafulumye. Nicole tukkiriza wabala. Maamu ina roundabout. Nene enzibu. Nicole tukkiriza wabala. Neto tusiriwalirako muwala gwe. Nze Nicole naye mmanyi olimu amagezi. Nagenda ne ku police the wisdom kayenga bakutte. Wano kafuta we yakuba emiggo. Nga tuoza muwala gwe otegeera. Naye obw'amalaaya. Obuseegu tebwebulizaayo. Mwana gwe Nicole oli museegu. Oli malaaya hardcore. Kati roundabout wabadde ogiragaanye. Kale tukkiriza Nicole roundabout yo nene erabika eyitako gulweda eyitako zitulwera yo twakkiriza nene. Ne wabadde ogitulaga tukole ki? Nicole fenga tulabye ebintu. Naye obuseegu n'obw'amalaaya ku myaka gyo. Kwa Nicole oli mwana muto. Nze nsaasira maama wo. Nze banna abazadde muyina ebizibu. Niraba omuswaswangule gw'omwana oyo. Oyo omwana malaya kabisa. International malaya.
gw'omulabye engeri gy'anyoolamu ekiwato omwana n'anyoola ekiwato bw'atyo gonna amabeere bwe gagudde abasajja bagasikambudde Pulite Nicole ku myaka gye 15 emyaka gyo Pulite Nicole waakamala P7 otandise okutulaga lawunda abawutu nga ne sign post bw'oziteekayo ka Pulite Nicole weetadde engalo munda nga bw'oteekamu sign post no entry no parking cho oli musava Pulite Nicole cho oli musava twakiriza amasavu go gayina netuyambe bana bazadde abali eyo mama wa Pulite Nicole mukazi wa twabonyebonye n'omwana omwana bamututte mu ssomero akwanya abasomesa male n'okuddamu neetegereza obutambi bwa Pulite mpesimu eyo ndabe male okweti kaakati Pulite Nicole kati engalo wabadde oteekayo zaaki awesa ategedde round about yo wagitulaze naye kati engalo zo wabadde ozaaga zaaki kanuvuyo oguwala omuswaswangule malaya awedde emirimu twalwanirira omwana oyo hajja tikulusa omu n'akwata omwana oyo n'amutwala ku ssomero Pulite Nicole nene okutamamu omwana n'akutamamu bw'ati n'abinula era Pulite Nicole nga tuli awo tulaba gwe abaana abawala mulimba musaasire nnyo bazadde bammwe Pulite Nicole ebirala byonna wandibikoze naye ekyabadde kikubinuzaamu bw'oti kyeki bw'onyoola ekiwato olinga azinalingala n'oduzize nkyazeetegereza Pulite nkyazeetegereza nfuna analysis entuufu n'oduzo nakaza emirundi nga 7 bwenziddamu bwenzekkaanya bwenzuuminga ndabo bannina kyendeseeyo Pulite watukoze bubi nnyo obukyafu oli mukyafu kane n'oduzizo nkyafu naye osinze ku Masake Pulite Nicole asinze ku Shiragashumba era nze bwompa n'oduziza Shiragashumba neza Pulite Nicole ntwalako Pulite Nicole lwakuba kino ekikazi kyo kikyakutte bendera nze wona bakazi babiri abakyakwatidde Uganda bendera mu bya Nudes Desire Luzinda mukazi gwe Desire Luzinda tewali baakwenkana baba waliko round about ngozo gamba yebusega nga nene bweti na ono omukazi nampeera okutte kyakubiri buno bujudishadi bona Desire Luzinda mwabujjajjawo dda so nambeemu Desire Luzinda mama mu bintu bya round about mu bya Nudes kyechama Nudes za Desire Luzinda ye export je twakasingo tunda mu Uganda emyaka 10 egisembyeyo nebwogende Zaire ozisangayo bana mwe Nudes za Desire zatuuke Kenya East Africa all over Africa nampeera okutte kyakubiri mama oliko round about kati Pulite Nicole gwalwanidde Champions League ekyokuna Pulite Nicole nkutadde mu kyokuna toli bubi Desire Luzinda nampeera ne Pulite Nicole mwabakyakutte mbuno Shiragashumba Shira yabulamu oluyale she's clean Shiragashumba ali clean naye kyali kibulamu naye nampeera mukazi gwe nampeera yonna gy'oli nakunoonya nampeera nenoonya ennamba yo nampeera wambula wannyima bane nanoonya ennamba ya nampeera
nampera oli musava. So ne Pretend Nicole kati naye akutte ekyokusatu. Ne Pretend Nicole bwoddamu okuzita weeyonje sooka onaabe bulungi zisobole okufuuka nti kye bayita added value, okugattako omutindo. Gavumenti ebasomesezza added value naye temuwulira. Queen Masolo yabuzeemu, wadde Queen Masolo naawe you tried. Next time try harder. Queen Masolo nakanka kanedda, nakanka kakyagaana, nakanka kekikyo kyagaana kaana gwe. So ng'abazadde tulumirwa wamu eggwanga lino nti abaana batuuse ku level bweti. So Pretend Nicole Nudes zo nkyazeetegereza, tulabe nti tukugradinga. Ate bad girl working saha. Byebye bya Pretend Nicole gyeziri Nudes zitambudde. Nze nzirabira ku TV, njagala nti nze mune sisobola zirabira ku simu. Era olwazimpeereza nenconnectinga ku TV ku screen ennene. Nendaba Pretend Nicole nga nkutte peni n'olupapula wengaba obubonero. Kabodde langule ejiko wawangudde Pretend. N'engeri gye wanyenyezaamu awo ekiwatu. Neŋŋamba nti aya baasi. So mwenna abanaata Nudes zammwe, abanaasuubira okuta Nudes zammwe, muzitere ku masimu agategeerekeka. Okay, kamera muzitereze nga mwekwata. Funa iPhone. Banne tukooye Nudes za Tekino. Zitusumbuwa okulaba. Bw'oyongeza layiti y'essimu, bambi abaddako okufulumya Nudes bye bino wammanga. Funa ekifo ekirimu layiti. Tukulabe bulungi. Muzikwatire ku masimu agayina kamera ennungi. Musegeera zi iPhone zi Samsung banne mulekerawo okukozesa Itel ne Tekino okwata Nudes zammwe. Fenga abalabi kitu it makes us really hustle to give you max. Tulebuukana nnyo okubawa max. Awo nga nvuddewo. Junior lwaki oyonoona abaana nze abazaala. Nze nkyabuulirira abantu. Buli awulira nti ayagala kweyambula yeeyambule. Nze sikyabuulirira abantu. I don't give advice. Buli awulira nti ayagala kuta Nudes zo zite. Buli awulira nti ayagala kweyambula weeyambule. Do what you want. It's your life. Abantu mulekerawo tusibako emigugu. Pretend Nicole talina bazadde be, talina bakojja be, talina basenga be. Stop blaming blames we zitali. Mbo Junior nange nzije wano. Mbo Pretend Nicole wakoze bubi. Yoleso obw'amalaaya bwo. Pretend Nicole. Kakati Pretend Nicole wajja otya mawulire. Wajjanga dokita. Wajjanga lawyer. Hire wajjanga malaaya bakwata olwa obba musajja wa munno. Abantu engeri gye bajja mu media. Era gye baba ekyo ng'engeri gye bajjamu. Kati Pretend Nicole mwamumanyanga dokita. Mwamumanyanga lawyer. Mwamulamanyanga accountant. Era Pretend Nicole okujja mawulire yali abba musajja wa munene bamukuba. So she's a prostitute. Abawala basinga 90% bebata Nudes zaabwe. Banoonya katale. Abaana banoonya katale beetunda. Era tulowooza nti Nudes bubatadde nti bo bennyini be bazita. Omanyi kati abasajja bakubira Pretend Nicole gwe. Pretend Nicole ayinza okuvuga Range Rover. Guno omwaka nga tegunnaggwako. Abaana kati obw'amalaaya babutadde ku level ndala. Wono omwana akwata Nudes ze n'azita. Ng'anoonya katale. Kutunda byamaguzi bye. Kakati ennimiro zammwe. Let people sell their commodities to the international market. Mbu banoonya butale buli international. Bawulidde omulanga gwa president ogwa added value. Wano teri Nudes ze batanga nyenezo si yazitadde.
Nudes ezisinga z'olaba bata bannyinizo be baba bazitadde banoonya akatale. Kaya pretend Nicole malaya. Manya abasajja be yake bakanabo. Ffe twagenda ku police okujjayo pretend Nicole nga bazannya group 6. They were playing group 6 mwaka kayumba. Abaana bali wano bajoininga ddazi website. Omwana akwata video n'agitunda ku website ne bamuwa sente. Genda ku sites za pornography. Ojja kulaba yaba wala bomanyi. Ng'omwana atunda video mu site za porn. Nego manyi gwe bibina bya pornography gwe biri wano. Kati pretend Nicole amasimu gayina abasajja bali bweru bamugamba damo nkolereyo kano. Guli eno oyomba nga ye pretend Nicole bweyefunira akasente. Ekisajja bwe bigula tewabigudde bulungi binulamu katono. So obuseego bweyongedde mu Uganda. Era abayina abaana ku ma university abazadde abanda ba be very careful. Be very careful. Abaana kati batunda video za porn ku websites. Ogenda kulaba omuwala atakola. Nenga ye buli wakwata aweereza ne basasula. Tuvola abaana be bava ku ssomero. Amaka mangi tegatereera. Kati pretend Nicole muto, mwana muto. Keba muube, round about yayina baba. Mpako simu netegereze kwa wendaba wano. Nudes za pretend Nicole when zooming. Yeah, she's not bad off. Tali bubi. Tali bubi. Asinze kushira gashumba. Mukuru we shira. Pulita amusinzeeko. Via with this. Mufiki nensi simanyi. So nze sijja kuddaano kubuulira abaana bammwe. Abaana abamu akakyama amamera. Ne bw'okagolola kamenye kabumenyesi. Abaana abamu bakyama mubaleke. So pretend Nicole teri kyemugenda mukolera. Bwe bulamu bwe yalonzeewo. She must alabika afunamu ku ssente. Because kati obwamalaaya bweyongedde abantu bafunira dda ssente mu kuta nudes. Nze wano waliwo omubbi yabba essimu yange. Mwalimu nudes zange. Omubbi n'angamba Junior njagala onsindikire ssente oba ngenda kuta nudes zo nazimuwa. Omubbi gwe kibbi gwe. Wherever you are watching me from, wabba essimu ng'erimu nudes zange. No gamba nkuwe ssente n'osindikirayo kanudu kamu nenzikuwa naye kw'olizitambwa gwe. Mubbi gwe wabba essimu yange nga mulimu nudes zange naye kw'olizita. Yakumbuulira. Wano omuntu essimu ebula. Nolaba omuntu nga amaaso gamumyuse. Nomugana naye gwe essimu lwaki togula endala? Kumbe byayina mu ssimu. So nze nategeera nga babbi eyange mwalimu nudes zange. Eribbi lyagibba. Nali nsaba ssente nazimuwa. Omubbi yansaba miliyoni ezo. Nangamba Junior bw'ogaana nzita. Baana mmwe nadduka emisinde ku mobile money. Era buli we neebaka ndowooza ku libbi eryo. Eryabba essimu yange ng'erimu nudes zange. So iyo story nayo wengikomeza. Junior pressure. Pressure njaga ye musumbuwa. Teri kiruma mwana oyo njaga. Taina mizimu gimuliko.
teri muzimu gukuteekawo olwingirayiti, teri muzimu gusoma comment section, teriyo muzimu gulinnya muntu ne gumugulira data n'amanya ne peesa erigenda ku TikTok weriri. Oyo omwana njaga yemusumbuwa. Injaga yesumbuwa pulesa. Injaga abaana banwe enjaga ennaku zino nebakola bubi, kubanga gwe omuntu wavayo n'agamba nti ye kabaka wa Buganda omutuufu, nga Buganda ewangadde emyaka 10.